Yes, okay. Buterev, right away. S2 Media, straight. Omaru. Mabega ga kamera. Lero lunaku luzibu lwalamuko. Timu nga bwe mugiraba. Podium eweze. Ejjudde. Basajja mbavubavu. Bawala gumite. Tuleesereyo biralamuko. Omusajja gwe mulaba andi ku right. Mukambwe muko. Ajja bannyonnyola. Ajja bennyonnyolako abagambe kyali n'ekyo omanya. Leero biramuko tulakalira subscribe 21st Century Boys Dormitory Kibozibozi ngera tandika naye abannyonnyola ono gwenjogera si bino oba biki nedda ssebo ono ayinza okubanga amanyi ne ku tweets z'akabanda zagenda okuddako okukola encha gwenjogerako ava ku press media oba ku media team ya General Muhoozi MK Pielo hii team webale ono gwenjogerako yali chairman Bundi Bujo bwenjogera ebyo yes gwenjogerako yafugolwa amanyi nightlife buli kiraba gibaddemu buli ensonga za politics zonna zemulina okumanya abimanyi byonna abaddewo akyakola guno ono gwenjogerako ayambaza si basajja si bakazi kule shoot tujja webale ebifa byonna bannange kati njagala tutandike bwe tuti omulanje nyine ono sebo omanyi brand eri wano gwe era atuyambye buyambye okulabikako so omulala gwenina buli omu kansoke mwogereko then ajja baddira nga abimalayo omulala ono gwenina naye muzibu nnyo Tiba w'omwiza mwiza wa Tiba Nalongo Kaguje Kawaji tasobya webale akotebya kira yo takola ki tasobya omulala tuleesa ate omuba akulira Girls Dormitory Tashabe baby oyo naye ajja bagamba ebibye omulala Kaguje Kawaji Hoima made from Hoima afumisi basobosi yo omukulu abyebe Uganda UG number 1 atagega tagoja it's okay S2 Media tutandi solo njagala omukulu Captain Kule ababuzeeko abannyonnyole nga bwatambuza emirimu buli kimu naye asooka tuwe introduction Kule captain lyavaawa Kule yakola ki nga tuwulira erinnya lisoundinga nnyo Kule abesingira ki okusanga politics byonna ebyo weetuli ssebo Kule tukwaniriza okubeera wano sanyuse nnyo okubeera nti olwaleero munkyazizaako wano essebo amanya n'eddoboozi bampita Kapiteeni Kule owa MK nga nze nkulembera amagye agatakwata mundu mu MK omuzungu gayita Armed Forces essebo ate nga ndi mobilizer wa General Muhoozi Kainerugaba across the country essebo so ono ayimiridde wano oba atudde wano nammwe Kapiteeni Kule owaddala omusajja ave Bundi Bujjo mu nsozi nze kawano mu Kampala manyo okutafuta olulimi lw'abachwezi tovola buli tweet General gy'ateekayo nze ngikyusa kituufu yes era leero bogedde kukya engoye okwambaza yes ndi Kule suits wetudde eri ku kiduuka twambaza abaami n'abakyala naddala corporate wears tudiringira masuuti emisana n'egyakabi kwegamba gwe buli kyakabi kyomanyi nti okyetaga ku mukolo gwo oba either ku office oba either oyina interview gy'ogendamu ocontactinga fa Kule suits bawe namba tubawe namba naye abakwana mpola mpola oli married Why tuli mu Girls and Boys Dormitory lindako katono tobyonoona abagala services zange 0771 23 6219 eya WhatsApp yokka tebakuba eyokuba eyo yange n'abantu bange abeeri waggulu so awo wetuli otherwise nsanyuse nnyo okuba nti ndi wano nammwe kampulirize ekibozibozi kya Boys Dormitory and Girls Dormitory tambulirawo so abagambi tewali kira tewali kyono ssebo MK wabeera kwali ku kiddo yakulira media ebyo biki ono ssebo nongosamu katono akulira media mu Piero yo bamwita owekitiibwa mukama wange Andrew Mwenda then kuddako Secretary General nga spokesperson abo bonna timu nene nnyo
timu nene koli buli timu oba wa nange ndi ku timu nga memba waliyo Honorable Franka Mwesije be bakaguje bachi oyo baba yate muzibu Franco omumanyi yakava kuwasa wano yakuba embaga yali mu buumbi nga butano nesente bazijja wawa abana bakola otocha akubera ne yake emitwejo osobola kubera ne General Muhozi notunula bubi jiji tekisoboka kapiteni nga tana agenda tochi asoka toche muri bayaya ali kukamira bano bayaya bakoko tosatambula ne mukenga toina bizike nawe bana abana sigenda kubochayo lwansonga banetegekedde okunkubuusa essoka tebawagira NRA ewa nze ne bosala wano Umar omusayo gufuluma gwa soko sike wano wasoke kano bakalabi oyo wa Patriotic League sobolo mmochayo oyo akute muwali bitandise ne bagamba Patriotic League sobolo mmochayo gwe wagira bwagize MK Sirike ekyo kiwedde olaba MK byakola naye katembera nga mutadde ku bunkereke nnyo kiki mbeera ki omanyize kyempulira kakati embeera eri mu ggwanga twalonchinze kye bayita operation fukuza kila muntu yenna ayingirira mu kulya buli ayingirira ekintu ky'okulya enguzi mu ggwanga muganda wange amanyi simanje abantu ababebereddewo bwe mutyo bwe mubalabisa bwe mutyo uliriza kati tubaddewo omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga president w'eggwanga lino abaddewo ng'agezaako buli lunaku akubiriza butalya nguzi nibatandika okutuyita abantu abatalina mugaso mu ggwanga lyaffe naye nga kiviira ku kikwaba abantu abali selefisa beeyagaliza nibagamba nti oluguudo lwa biliyoni 2 nibakwata miliyoni 6 nibabanga gye bateekayo zino ezisigadde nibazesigaliza kakati ffe nga PLU nga nzikiriza mu chairman wa Patriotic League of Uganda owekitiibwa CDF the next president General Kaine Rugaba Muhoozi a foster general mu ggwanga twasazeewo titugenda kudda mabega titugenda kussa mukono buli kafukuna liwenna eyetaba mu kulya enguzi ku ssente za muyiwa musolo tufa naye era example ngenda ku example soka twatandikidde ku mukulu abadde akulembera oba akubiriza olukiiko lwa parliament lw'eggwanga yonna AAA era essaawa zino obiraba ate ne layini nene n'abalala bajja kyaleka okubuuza temukirese temukishowoleze bubiyo like mutu amanyi kakati kyogamba yakyasinzeeyo okubeera kyali wange ngonziba wakiri kibalwatu nenkulaga nti oli mubbi taddamu kunziba kati bino ebigenze tuvuddeyo mu boys dormitory kati tugenze mu police baba omusajja atulina ali mutuvuga mulaba gyatutwala boys dormitory anakigusa oba tumuliko kule oyo mukazi abadde akola all that time so mwe mukijja wamba ebintu byonna byalina bya bobbi ate nga abadde akola nga government emusasula musolo tetunaba evidence ekisooka tetunaba evidence ekyalese mugamba mubbi bagaba motoka emotoka bagimuwaddanga ekirabo akati ninawe nabadde ku social media waliwo Honorable waffe omulungi ow'e Masaka Honorable Justin Namere nawulidde naye bamututte wuliriza kuleetera story leeta kyekikwesezza omukulu oyo Justin Namere yakoze statement n'agamba people bamuwayiriza emmotoka gye bayisa Rolls Royce yamuweebwa Dangote era operation nekolebwa Namere nakwatibwa mu kukwatibwa president namusinkana byonna nabinyonyolani president enkeera nga Namere abamutadde azeeye waka president natweetinga n'agamba nti mitinze leero ku machena kasero Dangote aliko Dangote era nga kituufu yabadde naye nga mubuuza kijjukirwa nti aliko Dangote ye mugagga singa mu Afrika era yakkiriza ku ntegeregana gye bategereganye ne President Museveni bamaze ne bakkiriziganya okujja okuteeka wano ensimbi era agenda kubeera one of the investors betulina mu ggwanga tewakiwulidde kakati bino byonna bibagamba nti kirabo kyamuweebwa oli bibadde bintu bya kuzinjirira General Muhoozi tasobya
Ocholi is a general, is a CDF. Musajja asomera Sandhurst. Anyway, Royal Military Academy sangibwa Bungereza. Omwana asomerayo. Kibano bakachere bakubano bajjana ba captain kweto n'abafunziramu ekibuzo kyange. Abadde akola. Nakubuziza mukazi adde akola nga speaker wa Uganda buli mwezi afuna salary. Then outcomes mbu sente za tires nze nange nyizo kubanga akola na atleka sente za. Kakati. Owekitiibwa oyo takyali speaker. Abadde afuna sente meka omwezi. Nga speaker wa Uganda. Speaker office yabwe ya speaker. Ekitone nye badde efuna obuwumbi 5 okumanaginga office erimu abantu bangi ate kyemanya afuna allowance uliriza kujira assets zayina ebintu bya Inesta byakoze mu myaka 5 tebiri wafe kukyala ku musala gwafuna azimbye mansions ezisuka mu billions 5 atenga yakakola emyaka emeka 5 emyaka 5 kati bogera no balabalamu ayine nyumba nakasebe ayine nyumba ekigo ayine nyumba bukeddia ayine kisawe kyo mupira ayina masomero ayina zi moto whatever kache kugamba ebyo bintu byonna government we yatudde ne balabalamu agency ya fenera abantu omuntu ono kirabika senta ina walala wakola ki era we twakoze operation general ya orderings operation yakoledwa ku makage ebifananyi mwabirabye omuntu yazimba amakage bulungi tairuzi naziteekako nenge mabega wa tairuzi wa pakide sente waliyo sente mu bisinge eyo si banka nayo sina kindi abadde avuganya banka mu kutereka kati kanjaga ku jaga lusogere kembuzo Captain Kule Daudi Kabanda amanya gajja wa amani okufulumya Uganda na byabwe so wala abantu waliwo ekiganya n'obuyinza okwakitingirawo asobole okumagwe n'ebibyo alekati nga president yeta kitaddeko sirana kati president chovola bayalonda abantu abo baliwo okukola watali nti no wabaawo buli omu alina office walina okukolera you have to your mandate nga head teacher yinzo malo mwaka nga taze kusomera webale kyemubuuza kuba biri ani afuga His Excellency Yoweri Kaguta Yoweri Tibuhaburwa Museveni president wa Uganda ebyo bigambo byanga musajja gayo muwe kule naye kino sigenda kigaana abakigayamu tuyine essuubi mu budde obutali bwawala fenga bakiririza mu Patriotic League of Uganda nti General Muhoozi yaddako ebintu byo nze bino naye president wa faddako mwaka ki ebyemyaka just give it time waliwo be nawulidde sokoleko onkirere fe omanyi mwe nga bwe muli munda mumanye ekiri munda nawulidde mba omukulu first lady si birungi ebyo sibimanyi mama wa Uganda mulwadde era ali mu ddwaliro yajjanjabwa bulungi ali waka ateredde ebisigadde gwe byomanyize sibimanyi kati nze nange kyenjagala omubuuza twala nawulidde mbu speaker abadde asoloza sente nga yagala kujjako government eriko kituufu oba rumaziza abantu Uganda ne politics no bwamala tugenda mukuvaamu kubanga kule profession jatuwa ya munda nze balusoleka chetagisa omukulu leka soka malire ensonga ye ensonga ya Anita Mongo kujjako eggwanga ekyo kya bulimba however security yeyina intelligence zisingakao because as we are talking now bachakola investigation zichagenda maaso tibana bakuprovinga ekigenderwa kye kibadde kyo kutereka sente nyingi bwezityo then nekirala omukazi yawandise tweet nagamba nti alikulidde okwesimba ku bwa speaker bwaki bwa parliament era agenda kuwagira oyo muzeyi gwagenda okubakoze ki then ine kibuzo ekyokubiri ekisemba bagambe bagenze wa speaker basanze emundu nga siza Uganda nga tezikolangako nga Egypt nga tezikolangako na mu Uganda za wabweru oyo ngenda bagambo yo parapase w'abantu ko security tena bakutwa report wakijewa ku security bikibichoba ku media bitambula omukulu yakolera media yayo omukulu ebyo
security tenatuwa report fenga bannayuganda era tubeere bagumiikiriza bannayuganda tusobole okulindirira security kyenabeetuwadde spokesperson wa security byetugenda okugenda nabyo naye others are rumors. tweyanziza kapiteni kule oyo atuwadde details updates like latest newses yabiyina kati buli kimu abituwadde buli kimu kati eyo kule tuvaayo kati politics bwe bali kutwalira literinga buli kimu okikoze kati tukomyewo ku